Zaako nnyo mwena gye musinza okuba nga mutuwuliriza ku Yugi Updates TV mbategeeza mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Kaakati poliisi etaddewo embeera egobye ababadde baprovidinga service ku funeral ya muganda waffe ya Deputy President wa National Unity Platform eyatuvudde ku maaso. Poliisi ebbulookinze service eno wali eri ku kisaawe Enyamityobola. Ku Nyamityobola ground badde bateeseteese service eno egenda okuba nga esiibula muganda waffe Deputy President wa National Unity Platform gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti ku Yugi Updates TV kw'osinzira okuba nga otuwuliriza kubiriza gwe ate nakuba nga osubscribinga genda mu maaso subscribing, sharinga, commentinga. Baganda bange abali emitala w'amayanja nammwe mbaanirizaako nnyo mwebale butava ku mayengo ga Yugi Updates TV bategeeza nti mukola ky'amaanyi nnyo ddala. Poliisi esazeeko ekisaawe kya Mityobola ground. Ekisaawe kino ekisazeeko nga beekwasa ensonga y'okuba nga National Unity Platform egenda providingawo service okuba nga esiibula muganda waffe Deputy President Maama More eyatuvudde ku maaso. Jjukira nti nno Nyamityobola ground ekisaawe kino kiri mu Mbalala City mu kibuga eky'Embalala era eno okuziika kubadde kuyina okubeera. Kubadde kuyina kubeera eno Embalala naye poliisi enteekateeka ezirinnyemu eggere. Sources nnyingi zimaze okikonfaminga nti Maama Moron yatuvudde ku maaso. We yabadde ng'amaze weeks eziwera mu kkoma ng'afuna service. Okusinziira ku media platforms eziri mu ggwanga ssaako ne President of Opposition Leader President Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze okuba ng'asindikayo dda amabugo ne condolence mu family eya muganda waffe Maama More. Ku mutukutu gwe ogwa Twitter Robert Kyagulanyi Ssentamu asinziddeeyo n'agamba talabanga mulembe mutiitiizi nga guno. Muli coward ate era temuswala. Era agambye Mwami Museveni ne regimu yo temuswala era muli batiitiizi. Okubanga musobodde okuba nga mublookinga event yaffe, okuba nga tuserebulatinga obulamu bwa muganda bwaffe n'emirimu gy'akoze Deputy President Honorable Jory Mugisha. Oluvannyuma lwa poliisi okubanga ediployinze amagye abasirikale eve security ku Nyamityobola ground mu Mbalala era ne bablookinga access yonna ekubanga eyingira ku kisaawe ekyo. Buli kintu kyonna ekibadde kigenda mu maaso bakiblookinze. Bagobye bonna abadde bagezaako providinga service n'okuteekateeka era ne babasuubiza obbasiba singa banaagenda mu maaso. RPC Bagambashi Wilfred agamba nti mbu ya ordalinze obutakkiriza function n'emugenda mu maaso ku kisaawe mbu okuggyako nga bamaze ofuna permission ewa IDP. Era President Kyagulanyi Ssentamu gwasinze n'agamba nti nno abatiitiizi bano
abataswala nti ne mu kufa kw'omuntu bakyasobola okuba nga babihevinga bakyeyisa mu nneeyisa y'emu n'ebiyisa byabwe ebivundu. Kuba kati okusiibula omwoyo gw'omugenzi omukolera omukolo ogusemba kino kya bulijjo, babikola bulijjo, naye muganda waffe bamulemesezza okuba nga tumusiibula mu nsibula ey'enjawulo kuba ne byakoze mu ggwanga ssaako n'ekibiina ssaako era ne byakola ng'akyali mu gavumenti ya Mwami Museveni nabyo biyitirivu. At least bandibadde bamusiimako ako. Naye okubanga omulembe guno poliisi Mwami Museveni ne regimu ye bagezezaako okuba nga banyigiriza era saaviisi ereme kgenda mu maaso, waleme kubeerawo mukolo gwonna ogukolebwa okuba nga kugenda mu maaso okusiibula Maama More eyatuvudde ku maaso. Si mawulire malungi, naye gavumenti yaffe mweddeko muli batiitiizi nnyo era mulaze ekikolwa eky'obutiitiizi temulina na nsonyi, kubanga mwandibadde mukkiriza akaseera kano kokka omugenzi ne bamusiibula mu mirembe, naye olw'okuba nga mutaddewo embeera eno nti ne mu kufa mulaze empisa zammwe embi, mulaze n'obutiitiizi, mulaze n'obutaswala. Tugenda mu maaso n'okusaasira ab'enganda n'ab'emikwano ba Maama More okulaba nga embeera eno egenda mu maaso n'okuba nga etuukawo ebityo ebibeera singa omuntu ova mu ggwanga, okulaba nga embeera eno bagitaddewo. Naye Mukama ajja tusobozesa okuba nga buli kimu tukiyitamu. Mukwano gwange yonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza, twongere mu maaso n'okuteekamu essaala. Eno si y'enkomerero y'ensi, entebe nabo bajja gireka emirembe weegiti bwe gibaawo ne gimala ne gigenda. Webale kwekuumira ku Yugi Updates TV, mbaagala nnyo.